أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان وألهمه الحجة والبرهان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها للمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الفضلاء والفضلات وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتندز الله سبحانه وتعالى نما تند مجبوتم سب الله سبحانه وتعالى سوكسسر نميم يوجتي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وكل من سار على نهجه إلى يوم سنقوم أمام رب العزة والجلال حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان الله سبحانه وتعالى atusinka nyama sogenga tulimbadwa basimidwa era tujule mbulambu ensibuno nga tufiridde kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Kasinaba kubeera nti ntandika musomo mbebaza okubeera nti muli bajjumbize mukuwuliriza emisomo era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asobozesaawo bonna abakyalina mu bugayaavu okubeera nti bawuliriza emisomo era atusobozesa okubeera nga bwe tuba tugiwulidde tutwalamu ebisinga okubeera ebikulu. Mbeetondera okubeera nti nkeereyeemu naye ebiseera bino mujja kunsonyiwa era nja kukeerewamukko mu nnaku zino olw'okuba nti tuli mu keetalo ak'ebibuuzo naffe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abitwanguyiza era nga temutwerabidde mu dduwa zammwe. So bwe tuba nga tukeereyeemu insha Allah mbasaba mbeere nga temunyiiga olw'okubanga ebyo bye tubeera nti tusoma tugezaako okulaba nga tushiyalingira wamu tubeere nga twejjukanya ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. So temunyiiga abaddu ba Allah mu mbeera eyo ebanga etuuseewo paka omwezi guno bwe gunaggwako insha Allah subhanahu wa ta'ala ogwo tugenda okutandika ogwokutaano. Ngenda kusooka kujjawo bibuuzo insha Allah ebyabuuzibwa bannyinaffe baabuuza abantu baali babiri bibuuzo bye nasobodde okurisiivinga. Eyabuuza yasooka ali Samia yagamba singa abatasobodde kubeera nti anywegera ejjinja ejjayo bantuufu oba omula oba kiina kyekikosa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama era nga bwe yatugamba nti khudhu manasikakum anni mubeere nga mujja emikolo nga bwe mulabye njikola nammwe bwe muba mugikola ng'ayigiriza abasahaba butebe balina okubeera nga bakola mu umra na butebe balina okubeera nti bakola mu hijja. Bw'atyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama si buli lwe yagenda mu hijja, si buli yagenda mu umra kubanga hijja yakoleemu, si buli bwe yagenda mu umra nti yakwatanga kujja nywegeranga ejjinja eryo. Era omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatukkiriza omuntu aba tasobodde kubeera nti onywegera ejjinja olazeeyo n'omukono gwo. Ekyo nno kimala oba si ekyo okulazaayo n'akaggo singa oba oli ku nsolo. Kuba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lumu twafa bilbaiti yeetolerako ennyumba Kaaba naye ng'ali ku nsolo ye era bw'atyo n'alazaayo akaggo ke yali akutte ke bakozesa mu kubeera nti bavuga ensolo. Wallahu a'lam. So mwannyinaze tekirina we kikoseza hijjayo kubanga n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatuziyiza okubeera nga tunyigiriza abantu tukosa abantu mu kiseera kitubeera nga tuli mu tawaafu. So bw'olaba nga waliwo zahma waliwo abantu bangi tosobola lazaayo bulaza yakfi dhalik kikumalira era toyina musobi yonna gy'oba okoze. Wallahu a'lam. Okukolera ku biragiro by'omuzimu bino ebyogerera ku bantu nga bwe twayogera omulundi ogwayita tekikkirizibwa
era tetukkirizibwa kubeera nga tukozesa shayatin ezo n'amajinni wabula okujjako nga bidarura nga tulina kyakukola ekyokulabirako. Masala oyinza okubeera nti obadde osomerera omuntu shayatini naye nga shayatin ezo oli yakozesa amajinni n'abeera nti asimba shayatin ezo oba mu ttooyi oba mu kaabuyonjo, weyabayi nti omuntu asobola okubeera nti asindikira omuntu shayatin ezo naye nga yaziteeka mu ttooyi ng'omuntu buli wagenda mu kaabuyonjo bambi ng'ajjayo shayatin ezo ng'atabuka. Tugenda okukizuula nga gundi shayatin ezo asulu yaazo baazisimba mu kaabuyonjo omwo oba nga baazisimba mu nnyanja oba baazisimba ewantu nga tetulina busobozi bwonna busobola kubeera nga tukozesa shayatin ezo, naye bidarura olw'obuwazi obwo nti tulina busobozi obwo olw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yawa amajinni ago obusobozi obusinga ku zaffe. Naye kitali ekyo tokkirizibwa ng'abantu abamu era nga ne ba sheekh abamu saba Allah subhanahu wa ta'ala abalungamye bakozesa enkola eyo ne babeera nti bakozesa shayatini okujjanjaba abantu, naye n'ekyo tekikkirizibwa era kimenya mateeka, sinakindi oyinza okumaliriza nga ogudde mu shiriki. Wallahu a'lam. Nabwe kityo mwanyinaze tokkirizibwa kubeera nti okozesa shayatini ezo okujjako mu kiseera nga kya buwaze. Ekyokubiri teweerabira nti nagambye nti shayatini ezo oba ziyite karino eziba zoogerera ku bantu ebiseera ebisinga nga bwe twayogera waggulu nti nagamba nti baba bantu bennyini mu mmwe ababa baavuddemu nga balina ebigendererwa bye baagala okutuukiriza naye nga bayita mu bantu abo abaafa okukozesa karinu zaabwe ne ziba zoogerera ku bantu. Kati gwe bw'osalawo nti ogenda kukolera ku ze biba zigambye munnange oba otuukiriza bintu byabali ebitaliiko mitwe n'amagulu oba oli awo olw'ebigendererwa bye baba baagala. Wallahu a'lamu. Ekyokubiri shayatini oba amajinni oba karinu 95% 95 ku buli 100 ebiseera ebisinga ziba zirimba. Ddirwe tukakasa nti zoogedde mazima, bwe tukakasa nti zoogedde mazima ne zitugamba ekintu ne tugenda okutuukawo ekitugambye nga waaqi'un ng'ekintu ekyo ddala kikola kitya, ekintu ekyo weekiri. Wama ghayri dhalik, ekitali ekyo munnange oba bulimba. So ebintu by'amajinni tebyetaaga kubeera nti omuntu obyemalirako n'obikakasa n'obikakasa. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abagumye naddala abakyala mu nsonga eyo olw'okuba nti buli kintu kyafuna agamba bandoze. Ekyo nno nakyo munnange si kirungi omuntu okubeera nga buli kikutuukako ogamba bandoze. Teweerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala yatutegeeza mu Qur'ani n'atugamba nti wayata'allamuna ma yadurruhum etandikira gwagamba nti wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wayata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واجتبى الله سبحانه وتعالى tegeeza nti wama hum bidarrina bihi, shayatin ezo oba amajinni ago tegasobola kubeera nti gakosa omuntu yenna okujjako Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayagadde. Nabwe ekito teri kigenda kutuukako okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala ayagadde era nga yakikugerera okubeera nti kigenda kutuukako. Nabwe ekyo kyoba ofunye tolosooka kulowooleza nnyo mu bantu, manya nti Allah bw'atyo bwe yakugerera. Omuntu ono afuuse sababu so omuntu oyo nti yakugeredde ebyo, wabula afuuse bufuusi sababu Allah kwayisiriza era Allah ayagadde bulungi nnyo eshayatini ezo zikwate oba obulwadde obukwate oba ekikutuukako kikutuukeko. Awo nno omuddu omukkiriza alina akida entuufu bw'atyo bw'abeera, so tobeera nti olowooza nti kyonna era bali ababa bakuloze munnange maanyi gaabwe kwagala kwabwe, wabula ababa bafuuse ensonga naye nga Allah yayagadde era Allah bw'atyo kyeyakugerera kyeyakuwandikako
okubeera nti kikutuukako so tubeere nga tubeera bagumikiriza mu nsonga efaanaganako bwetyo. Wallahu a'lam. Nabuuza era okuteekako omusika yali Fatuma Fatsi, nze ntera muyita Fatuma Masavu. Yabuuza n'agamba simanyi bakimuyisaawo ekinakimuyisaawo nja kukimanya inshallah ajja kuŋŋamba. Then yabuuza okuteekako omusika. Kuteekako omusika tebiriyo mu Busiraamu, wabula abaana bonna baba basika oba abantu bonna nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabatulaga mu kitabo kye kitukuvu Qur'an ababa bakkirizibwa okubeera nti basika ku maali y'omufu nga bwe kyeyoleka mu surati An-Nisa. Nabwe kityo okugamba nti musika munnange ebintu bya Buganda oba by'abantu bye baazuulawo obuzuuzi ne bamusumika ne bakola biki n'ebirala ebitalina makulu mu Busiraamu, era ebyo byonna bye bakola okusumika okukola biki munnange shirikun, kuba kugattako Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala olw'okuba nti mu byo balina bye bakola nga bikontana na aqida ey'Omusiraamu nga bw'erina okubeera. So okuteekako omusika ebyo nkola si yaffe, olw'okuba nti omuntu singa aba afudde ffe Abasiraamu tulina bye tukola bitya olumala okubeera nga tumukozeeko emikolo gyaffe nga bwe gimanyiddwa obulungi, kumunaaza, kumuzinga, kumuziika, ekiddako kubeera kukuŋŋaanya maali ya mufu. Deni ekiva mu kuŋŋaanya emaali y'omufu n'okubeera nga tugigaba ng'Obusiraamu bwe butyo bwe bulagira. Ekyo nno kye bayita okusika mu Busiraamu, ne tubeera nti buli muntu astahakka aba ateekeddwa okufuna ku mutima gw'omufu asika ekyo Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yakimugabira. Temwerabira nti emaali yonna yagabibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ffe tetulina amagezi gaffe gonna. Bw'atyo Allah bwe yasiima okubeera nti omuddu afuna ekyo kyonna kye yamugerera ku muntu aba afudde gw'alina okubeera nti asikirwa. Nawe kitogamba nti gundi ye musika, ekyo nno tekiriiko njigirizawo ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Mpozi ekitera okukolebwa oluusi abantu abamu ng'omuntu okufanaga nti gundi yaba alabirira banne, yaba abuda akungakunga banne, yaba akungakunga banne, oba yabeera okusinziira omuzadde y'oluusi kyaba alabye mu mutabani oyo, oba oluusi hikima eyinza okubaamu omuntu okubeera nti tebamuyisa mu maaso oba okumuteekako ebirowoozo ebiseera ebisinga abamu batera kikozesa ku baana baabwe ababa basembayo. Ekyo nno munnange nze sirabamu mutawaana mukyo ogamba nti gundi yaba amuwiwa amagezi oba gundi yaba alabirira banne abasigadde nga bato. Ekyo nno buba oluusi buvunaanyizibwa omuzeeyi byaba akuwadde naye nga tekubagamba nti yakulonze ng'omusika. Amma ebyo bakola eby'omusika tugateekako omusika wakuteekebwa ku nnaku bwe ruti, ebyo tebimanyiddwa mu Busiraamu. Wallahu a'lam. Aqulu ma tasma'un wa nafa'a Allahu bikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, tukyagenda mu maaso ne ebibuuzo byaffe. Then yabuuzizza omubuuzi ku nsonga y'okusiiba olunaku olw'omukaaga, wadde nti omuntu ono saamuwandiisa erinnya, naye okusiiba olunaku olw'omukaaga kirimu ebintu bya mirundi ng'etaano. Okusiiba olunaku olw'omukaaga kirimu ebintu bya mirundi ng'etaano. Ekisooka, singa olw'omukaaga ebeera Ramadaani, singa olw'omukaaga lubeera nga luliwo mu Ramadaani, abaffe tulusiiba ye tulusiiba mu Ramadaani. Ekyokubiri, singa olunaku lw'omukaaga naam nga osiibye olw'okutaano, singa olunaku lw'omukaaga lukutuukako nga osiibye olw'okutaano, wa haadha la ba'si, nakyo tekirina mutawaana okulusiiba singa oba wasiibye olunaku olw'okutaano. Ekyokusatu, singa olunaku luno lukwataagana n'ennaku eziri muraghabun fiiha, mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zetukubiriza okubeera nga tusiiba, ekyokulabirako nga siyaamu ayyamul biid, okusiiba ennaku enjeru, wa yawmu arafa nga olunaku lwa arafa, wa yawmu ashura,
ng'olunaku lwa ashura nga al-asharatu dhulhajji ennaku 10 ez'omu dhulhijja zetusiba 10 ezo nalwo tekirina mutawaana okubeera nti olusiiba. Ekyokuna singa olunaku olwo lukwatagana ne ada y'omuntu alladhi yasuumu siyamu Daawuda asiiba ensiiba eya Daawuda yeriwa kwe kusiiba olunaku lumu n'olya olunaku oluddako n'osiiba oluddako n'olya n'osiiba oluddako n'olya. Yani tugeze kyokulabirako bw'osiiba olw'emmande n'olya ku lwokubiri n'osiiba olwokusatu n'olya ku lwokuna n'osiiba olwokutaano n'olya ku lwomukaaga n'osiiba olw'essande n'olya ku lw'emmande n'osiiba olwokubiri n'olya olwokusatu n'osiiba olwokuna n'olya olwokutaano n'osiiba olwomukaaga. Kati singa embeera etuuka nti lukusanze osiibe lwamukaaga naye ng'embeera ayo wadde osiiba mu nsiiba bw'etyo eyitibwa siyaamu Daawuda nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yagitugamba nti ensiiba esinga okubeera ennungi bw'otyo nakyo tekirina mutawaana okusiiba olunaku olw'omukaaga. Embeera ey'okutaano kwe kubeera nga ayyakhussahu olunaku olwo n'olukhassa ggwe nga ggwe omuntu nti nze nsiiba olw'omukaaga nga olusiiba sunna n'obeera nti olwawula n'okubeera nti olusiiba fahaadha mahalli nahyi ekyo nno kitamwa in sahha alhadithi singa hadithi eba ntuufu eyogera ku nsonga eyo ntegerekeka. Ntegeeza nti olunaku olw'omukaaga singa gw'ogamba nti nze nja kusiibanga olunaku lw'omukaaga ekintu ekyo kyekiziyizibwa hadisi singa eba ntuufu naye ate terubeera haraamu nga abamanyi abamu bwe bagamba nti olunaku olwo lubeera haraamu olw'okuba nti jumhurul ulama abamanyi abasinga obungi obuyitirivu ennyo bakkiriza okusiiba olunaku olwo singa oba osiibiddeko ennaku endala oba singa obeera mirundi giri 5-4 gye twogedde waggulu. Amma singa obeera nga olwawula lwokka ekyo nno kiri manhiyo kyekiri ekyaziyizibwa okubeera nti olwawula n'olusiiba lwokka. Era okusiiba olunaku luno olw'omukaaga mu nfarida ekirutamwa ye hadithi ey'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama hadithi ya yani okusiiba luno olunaku olw'omukaaga ekituufu kiri nti luli makuruhu min qawli ahli ilmi okusinziira ku bamanyi baffe betujjako erimu eno abatukulembera khilaafan liman dhahaba nga kyawukanira ddala kwabo abagamba nti olunaku luli haraamu. Era dalilu karahiya dalilu eraga nti olunaku luno luli haraamu okubeera nti omuntu olusiiba mu nfarida hadithi alladhi rawahu Ahmada wa Abu Dawuda hadithi eva ku ayitibwa Sama'u binti Bisri agamba nti anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala baka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba la tasuumu yawmu sabti abange temusiibanga olunaku lw'omukaaga illa fi farida okujjako nga mulusiiba ku lunaku olwa farida oluba olunaku olwanga bolaba Ramadani yani ku lunaku nga lwatteeka okubeera nti lusiibibwa. Wa illam naye ate bw'obanga lam yajid ng'aba olusiibye olunaku olwo bw'obanga osiibye olunaku olwo olwa sabuti n'obeera nti tofunye ky'osiibulukukirako naam Nabbi agamba nti asiibulukukire ne bwakubadde nga liha shajaratin obwakubadde ng'osanze ekikoola kya muti at least ky'oba osiibulukukirako. Hadisi mu riwaya n'agamba nti falyamdiruhu at least kale n'oba ofunye ekikoola ekyo beera nga at least ky'osiibulukukirako. naye hadisi eno qala anhu Abu Dawuda fi sunanihi Abu Dawuda agamba mu sunani mu kitabo kye qala Maliki agamba Maliki yagamba ku hadisi eno yagamba nti hadha kidhibu ekyokubiri Abu Dawuda rahimahullah ye yagamba nti hadisi eyo eri mansukhu ngeri mansukhu ne hadisi ezimu ku ndala ezikiriza okusiiba olunaku luno nga hadisi ya Salama
hina su'ilat bwe yabeera nti abuuzibwa ayi ayyaamu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aktharu siyama nange ennaku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziyasinga okusiiba n'abagamba nti mbaka asinga nga kusiiba lunaku lwa yawmu sabti ne yawmu al ahadi olunaku lw'omukaaga n'olunaku olw'esande ne hadithi eraga nti nabbi sumati yalusiibanga mu mparida almuhimmu kitamwa okubeera nti omuntu osiiba olunaku lw'omukaaga nga luli lwokka kitamwa okusiiba olunaku lw'omukaaga nga luli lwokka ebintu bino birimu enjawukana nnyingi z'abamanyi oyinza okusanga oli ng'ajula nakukuba nti olw'okuba osiibye olw'omukaaga as-sahihi okusinziira ku bamanyi bonna abasinga obungi olunaku lw'omukaaga lusiibibwa ebbanga ly'omala nga tolwawudde kulusiiba lwokka wallahu a'lam Allah yasinga okumanya ku nsonga eyo Deni muganda waffe era wabuuza ku nsonga ku dduwa ey'omu Ramadani ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo mu kiseera kya Ramadani ekigambo kye tusinga okuyitiriza okwogera naddala mu ashiril awaakhir mu nnaku ezisembayo 10 nabbi sallallahu atukubiriza nnyo okwogera ekigambo ekigamba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun Ay Allah subhanahu wa ta'ala innaka afuwun oli musonyi tuhibbul afwa sicyo kyokka oyagala okusonyiwa fa'fu anni ay Allah nkusaba obere nti onsonyiwa edduwa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okubeera nga tubiyitiriza nnyo kigambo kiyitirizibwa nnyo ku lulimi lw'omwana Adamu mu nnaku 10 ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadan naye Farida ekibuuzo Farida Asia ekibuuzo kyewabuuzizza ng'oyagala okubeera nti edduwa eyo nga bweggwayo nga bwe bagisoma nti ashhadu an la ilaha illa Allah ekyo nno kiba kitegeeza nti okkiriza ashhadu nzikiriza alla ilaha illa Allah nti tewali kyesinzibwa mu bukakafu bw'okubeera nti kyesinzibwa akonno kateeke mu bracketi okateekako layini nti bw'otakwogera ate oba gundi yeebuzeeko nkakasa mu bukakafu nkakasa alla ilaha illa Allah nkakasa nti tewali kyesinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa illa Allah okujjako Allah lwaki tusaaka akantu ako nti mu butuufu bwa kusinzibwa olw'okuba nti bingi ebisinzibwa naye nga bisinzibwa bighayri haqqi nga tebisinzibwa mu butuufu wabula bisinzibwa mu bukyamu nabwe tutugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah okkiriza bulungi nzikiriza era nenkakasa nti tewali kyesinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah ay Allah nkusaba onsonyiwe astaghfirullah ay Allah nkusaba onsonyiwe as'aluka aljannata ay Allah nkusaba ejjana wa a'udhu bika minan nar neki nkusaba ero nkingiriza omuliro naam Allahumma innaka afuwun ay Allah oli musonyi tuhibbul afwa oyagala okusonyiwa fa'fu anni nkusaba obere nti onsonyiwa edduwayo yeyo gye wabuuziza wallahu a'lam naam bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wabad bibuuzo ebyabadde bisigaddeyo tukatubimalirize mu kaseera kano inshallah tabaraka wa ta'ala Shakira wabuuzizza ku omuntu afunye olubuto ng'aleepingiddwa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atase banyinaffe ne abantu baffe ebikolwa ebyobunonefu ebyobuseegu ebifaanaganako mu mbeera bweti Allahumma amin wabula Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu kitabu kitukufu Qur'an mu surati Maida yagamba nti innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم واجتب الله سبحانه وتعالى أدام أنتي abantu
abatambuza mu nsi obwononefu ne balwanyisa Allah subhanahu wa ta'ala kama innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah abantu abalwanyisa Allah subhanahu wa ta'ala olwanyisa ddi Allah ng'omulwanyisiza mu mateeka ge wa rasulahu awamu n'omubaka we wayasa'una fil ardi fasada ne batakoma kwekyo n'abo ababeera nti batambuza obwononefu mu bantu Allah yatuwa ebibonerezo bye tulina okubeera nga tubatuusaako n'agamba nti ayyuqattalu mubatte au yusallabu oba mubabambe ku misaalaba au tuqatta aidihim oba si kyekyo mubeere nti mubasalako emikono gyabwe wa arjuluhum awamu n'amagulu gaabwe min khilaafin nga bwe tutemako okwa ddyo okugulu tutemako omukono ogwa kkono. Allahu jalla waala n'atugamba nti au yunfau min al ard oba tubawaŋŋangusa kanti dhalika lahum khizyun fi dunya wa lahum fi l-akhirati adhabun adhim. Okwo nno bwe buswavu bwe balina ku duniya ate nga yaumul qiyama Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubategekera agabonerezo aganene. Abwekityo nti abantu afaanayo batyo abakwata abakazi balina kulamulirwa mu aya eno wallahu a'lam. Omuntu abakutte omukazi ekibonerezo kye emma tumufunira ekibonerezo ebimu ku bibonerezo bino. Ate n'abamanyi baayawukanamuko abamu bagamba nti tetulondako bulonzi wabula byonna tubimukola. Naam, waliwo abagamba nti byonna tubimukola ne tumutta ne tumala ne tumamba ku musaalaba ne tumala ne tumutemako emikono n'amagulu ge embeera bwetyo. Wabula nti omuntu bw'aba nga akutte omuntu ku kibuuzo kye wabuuzizza omuntu olubuto tulukola tutya, kituufu kusinziira kubanga abamanyi almutakaddimin tebaayogera ku nsonga eno. Kitegeeza nti oba oli awo tewaalingawo bikolwa bifaanaganako mu mbeera bwetyo wadde nti ate ebikolwa eby'obwenzi byaliwo. Bw'otunula hadisi ya Ma'izi omukyala yajja eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waqad zanayat, naye ng'omukyala oyo ayenze. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaddayo n'amugamba nti genda hatta atalidi okutuuka lw'onaamala okuzaala omwana oyo. Then bw'onaaba omaze okuzaala omwana oyo omukyala bwe yaddayo n'amala okuzaala n'akomawo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuzaayo n'amugamba ddayo omale okuyonsa omwana oyo okutuusa omukyala yamuyonsa haulaini kamilaini, yamuyonsa ebbanga ery'emyaka 2 kutuuka omwana yatandika okubeera nti asobola okubeerawo nga tali ku mabeere. Then najja omukyala yamubeera nti bamutuusaako haddi. Ekitegeezebwa nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalagira omukyala oyo n'atamulagira kujjamu lubuto olwo, wabula ku muntu areepingiddwa tukkirizibwa okujjamu olubuto, naye ddi tujjamu olubuto olwo kabula itimaami, ng'olubuto lwe terunnaba kubeera nti luweza 120 yauma, ennaku 120. Ennaku 120 gy'emyezi 4. Singa olubuto luba lukyali nga tetunnatuuka mu myezi 4, tukkirizibwa okubeera nga tulujjamu mu mbeera eyo singa omukyala aba areepingiddwa olw'ebizibu ebigenda okuddirira omwana nga talina kitaawe n'ebifaanaganaku bwe bityo. Hatta abamanyi abamu bajaaza omuntu okujjamu olubuto singa abeera ayenze naye ng'embeera ze bambi tabadde mwenzi, wabula n'abeera nti agudde mu nsobi n'ayenda naye nga tebadde adaye, genze n'afuna olubuto. Abamanyi baga nti omuntu oyo ajjamu olubuto olwo era nga ebbanga terinnaba kuweza myezi 4. Naye ng'ekituufu ku mbeera efaanaganako bwetyo, omuntu singa oba oyenze, omukyala ng'oyenze n'ofuna olubuto, ebyo biba bibyo era ofuna omusango okujjamu sawa olubuto luwezezza emyezi 4 oba terunnaba kuweza myezi 4, olw'okubanga nti wagenzeeyo nga kwenyini oyagala mu mbeera efaanaganako bwetyo. Amma ate singa olubuto luba lususse mu myezi 4 ennaku 12, kiba kitegeeza nti omwana aba afuuyiddwamu omwoyo
ngowe ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubulira mu hadithi eraga okutondebwa kw'omuntu. Nabbi sallallahu agamba nti inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawma nutfa, omwana Adamu abeera mu lubuto. Hadithi eyo mpanvuko naye Nabbi sallallahu atubulira engeri omuntu gy'atondebwamu, n'atulaga nti bweribeera amatonda agogoba nga amaze okubeera nti omukyalo oyo afuna olubuto gamalamu ennaku 40 okutuuka ennaku ezigendedde naye mu hadisi gyegenda mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ennaku bwe ziwera 12 emyezi 4 Nabbi n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala asindika malayika ne zijja ne zifuuwamu omwoyo mu mwana oyo, ekitegeeza nti aba afuuse omuntu. Ekitegeeza nti bw'omugyamu ojjamu olubuto ng'ennaku zisuse ennaku 40 oba balibwa nga asse omuntu oba balibwa nga asse omuntu, era ekibonerezo kyo kibanga eky'omuntu asse omuntu. Hatta baadhi ulama okutuusa waliwo abamanyi abamu abagamba nti hatta bw'oba omusse ng'oggyemu olubuto olwo naawe ottibwa. Abalala bagamba nti la, nedda, omuntu oyo awaddiya, awa omutango ogw'okubeera nti asse omuntu wabula tattibwa. Naye ekikulu kya byonna nti huruma, kiri haraamu okubeera nga tujjamu olubuto olwo ebbanga lyomala nga lususse emyezi egiwera 4. Amma bwe baba nga bakukutte n'ofuna olubuto tusobola okulugjamu before that date nga tutunaba kubeera ntutuuka mu nnaku ezo 12 oba emyezi 4 okkirizibwa okubeera nti tulugjamu. Wallahu a'lam. Naye nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa ebikolwa ebifaanaganako bwe bityo naddala oba olyawo ebikyase mu nsi yaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abantu abalyaza amaanya n'aboononefu abeere nti abakwatako n'omukono gwe. Wallahu a'lam. Naye ekibuuzo kirala kyava eri muganda waffe oba mwannyinaffe saamutaddeko linnya, naye yabuuza nti singa aba yeewoze ssente ogenda okukola hijja yo terina mutawaana, waba yeewoze ssente n'ogenda ogikola obadde zibulako n'okomawo nobeera nti osasula tekirina mutawaana gwonna, olw'okuba nti ne ssente ezo tezirina we zijjira wadde mu mpagi za hijja kezibe shuruutu, hijjayo ebeera ntuufu, naye bw'okomawo kiba kikakatako okubeera nti osasula ebbanja eryo. Wallahu a'lam. Arafaati wabuuziza ku bantu abeetooloola Kaaba, munnange subhanallah, ku bantu abeetooloola Kabbuli, abantu abeetooloola Kabbuli, abantu abo minal bid'i, ebintu ebyo bikolebwa naye bikolebwa abantu bamubtadi'u, tekikkirizibwa era kiri haramu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man ahdatha fi amrina hadha, omuntu aba azudde mu ddiini eno ma laysa minhu fahuwa raddu, omulimu gwe gumuddizibwa. Bal tebakoma ku kyakubeera bid'a kyokka, wabula munnange bamaliriza bagudde mu shiriki, weyabayi nti basaba abafu, ekintu ekitakkirizibwa mu Busiraamu era ekimenya amateeka mina shirik, oba ogenze mu muteeko omunene ogwa shiriki. Era Allah subhanahu wa ta'ala tusaba tutaasa embeera efaanaganako bwetyo, naye ng'ebintu bimanyiddwa nnyo mu bantu abasuufi, era be batera okuziika abantu mu mayumba, be batera okuziika abantu mu masajidi ez'enjawulo. Nange nno mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyuvala atugamba la tattakhidhu qabri ida, abange temufuulanga kabbuli yange ekintu ekyokusanyukirwamu. Ekitegeera abantu abakulembera bwe batyo be batandika ne babeera nti shiriki yajja mu nsi muno. So ebikolwa ebifaanaganako bwetyo munnange muganda wange Arafaati bikolwa binene nnyo bivoola, era bikolwa tebikkirizibwa mu Busiraamu omuntu okubeera nti osaba kabbuli, osaba abafu, wetoolola kabbuli. Ebyo bikolwa by'abasuufi. Abasuufi abo firqatu min al-islaami, kibinja ekisangibwa mu Busiraamu naye nga kyabula ne kiva ku kkubo ettuufu, kibeera nti kikola ebikola ebifaanaganako bwetyo, era nga bakkirizibwa mu bintu ebyo ng'okubeera nti beefuula abaagala ennyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, naye nga bye bakola biri minal bid'i, birisangibwa mu kuvumbulawo mu ddiini. Ate nga tukimanyi nti omuntu abakola bid'a ezo la yatuubu, teemenya, olw'okuba nti abamanyi nti kyaliko kituufu okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwamujjula mu bulamu bw'ensi muno ng'afudde mu butadi'un, omuntu ng'afudde mu butadi'un. Ekitegeezebwa nti ebiseera ebisinga
abantu abo kyova olaba nti ezzambi eryo lye lisinga obunene. Ezzambi lya bidaa eryo lyolaba ddene nnyo. Ezzambi lya bidaa ddene nnyo olw'okuba nti omuntu alikola tamanyi nti zambi, yalowooza nti kyakola kituufu, n'atuuka mu maaso ga Allah munnange ng'agenda kubeera nti abonerezebwa ogubonereza ogunene olw'okuba nti yawangaalira ku bulamu bw'ensi muno nga yeekuumira mu shiriki. Nasifu Ssentongo, kibuuzo kye wabuuzizza nkyakikolako risaaki, saba Allah subhanahu wa ta'ala ansobozese mbeere nga nkimaliriza ekyokubeera nti omukazi omusajja omuggyako amazzi ne gabeera nti bagateeka mu omukyala n'abeera nti afuna olubuto. Sajja enkozeeko temala kubeera nga nzira mu kibuuzo kyo, nkyakinoonyerezaako, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obugumiikiriza. Then abafumbo ekyokuzza amagoba mwateekawo puroguramu yammwe faanana bw'etyo. Wallahi ekiri awula wal ahsan at-tajannub, ekiri awula wal ahsan kubeera nti embeera eyo mugyewala olw'okuba nti yeefaanaanyiriza riba, kwe kubeera nti mugyewala, kubanga tetuyinza kumanya kintu nga kiri haramu ate ne tugezaako okukola ekikifaanana ekisingako obulungi, kwe kubeera nti tukireka. Kyova olaba nti basahaba n'abalongoofu abatusooka kaanu yaturukuna 70 baaba, baalekanga emiryango kumpi 7 min al halaali naye ng'atidde kugwa mu haramu. Oli n'alekawo gap ennene nga kyatidde kubeera nti agwa mu haramu, afaanaganako bw'atyo. Kiraawula nasiifu kwe kubeera nti mujjamu akalombolombo ako nembeera nti temwefaananyiriza bantu bali bariba. Wallahu a'lam. Simanyi ndowooza ebibuuzo byendaba bye nafunye oba oli awo ku lunaku olwaleero biyinza okuba nga byebyo. Wallahu a'lam. Okujjako bwe naaba nga nina kye neerabidde. Okay, waliwo ekibuuzo ekirala kye mbadde sikirabye. Omuntu ebibuuzo bisigaddewo biri inshallah kambyanukule mu ka audio akaddako inshallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.